maliriza ensonga naye ogera okomakaawo omanye obudde tulina butono jabuli ate ne RCC tannaba ono atuwe naye enswa ekogonde naawe okkiriza banaye nabatondedde obulago buno nkedde buganye naye tujja kutambulira awo okkirizaganya abazungu balisigale nga batutudde ku nfete tukkirize nti bano baalidde enguze Uganda abamu bali mu kooti tezinnawunzika Bungereza na America bo batuddewa ne basala emisango gino ne bassa abantu baffe envumbo. Kituufu naye bino byonna tubyogera ku lwoyo Munnayuganda atulaba tinaye muno era omuvubuka Yuda Tadewa bali awo katale kamese wa Jona ku mobile money badambuuza naye kakati bino byonna ebya sanction fa be katale kamese mutukubire toki Febitukwatira wa babira biddawo bongeka mbere eri positive neri negative bakatale kamese babira biddawo nti omuntu wenna kaseko omuntu wekkalamojja bwe tujja wano mukubira toki mu kino tusooke tulabe olwaleero sanctions ezateereddwa ku speaker tezakumyawo nezigenda ne ku Magogo ye fufa president wa Uganda World Cup egenda okubeera mu America badde n'okugenda okukiikirira eggwanga okwetaba mu nkuŋŋaana ezo kitegeeza takyasobola maybe nga mukulu tinkasimire kirowoozeeko mu mateeka onookinyonyola onookamalirize kuba nzijukira waliwo ekiseera Robert Mugabe ng'aliko sanctions naye nga bwetuuka UN agenda nga president wa Zimbabwe nga nembuza sanction ate zikola ddi onookituddamu onookamalirize nkireeserwa Magogo bayinza okuba baganye Magogo naye nga president wa FUFA ajja kgenda so maybe naye kati nze mbadde nkusingira ku kifaananyi tinka naye tinkaso katubulire ku ekyo kiri kitya how does it work legally kubanga bino nabagambi these are political things kwekyo ekyamagugu kugendo these are things, these are punishments which are bazikuteekako nga tebakubuuzisizza principle ey'amateeka esingayo nnyo ne mu civil system otataddeko commonwealth system ne mu civil system bakkiriza mu fair hearing mu fair hearing tebaddewo wano wano tebaddeewo so nsuubira ngu most likely depending ku role eya onakulira president FIFA president relationship eyalina nono ayinza kugenda eri n'ako bakadingidde n'osanga omusajja bamukiriza n'agenda kati mbadde n'agenda nga FUFA president so si bawa speaker so naye ngifunye information banatinka maliriza ensonga mu nsonga eno enzija kakati olwaleero speaker wa parliament of Uganda wabeera nga tasobola kulinnya mu UK tasobola kulinnya mu US abeerawo international relations so meaning ng'eggwanga libeera affected as much nga Munnayuganda fact eraba n'ezino zonna sanctions nga zikolebwa pulezidenti w'eggwanga eryo ategeezebwa kubanga era bw'olaba amabaluwa gabadde galinking already nti kitegeeza ne investigations yo already Museveni yawandikira Daya yawandikira Jeje Odongo n'awandikira Minister of Foreign Affairs Minister wa Foreign Affairs kitegeeza nti abeera informed amawanga galinga gakola sanctions gategeeza president ow'eggwanga eryo era Museveni ali aweya era abuulirwa ku bigenda maaso yensonga lwaki n'ebbaluwa zino zize zirinkinga so therefore kiki kyentuukako nti nga Munnayuganda ndaba ekisooka zino sanctions bwe zijja kati ng'eyateereddwa ku erero eyaduumira olwaleero ekita bantu Kasese nti oba oli awo bwe zijja mu mbeera eri positive nti omuntu wekuba mu kifa n'ogamba erweru mu butuufu bye nakola abantu bano bonna ne bafa Erweru yagambye
ezo natti ze bamutaddeko ye Bungereza tayagala genda China tayagalayo. Bwana Kaddu Mukasa n'abandaba, those are just political statements oli z'asobola okukubuulira, but in actual sense nga ye mutima amanyi ekiriyo. Esooka abamu balinayo abaana, abalinayo ebyobugagga, abalinayo za accounts, ate in fact kikoma na ku ekyo nti eggwanga lya America lyakuganya oba erya UK. Wabula n'amawanga amalala mu byenfuna g'okolagana nabo n'ewaliyo accounts nazo zisibibwa mu mbeera efaanana bwetyo. So mu mbeera eri positive nti abantu bw'obanga oli mu public office kisobola obutakola kuwona aliwo olwaleero naye kisobola okubeera eddagala ku ekyo abalijja maaso nti gwe bw'okeera enkya katabaazi nga gwali mu kifo kyerweru manya ebiriddirira singa oba tokoze kituufu. Ekirala nti naffe abali mu public office exactly nti kisobola obutakosa nange nze kennyini gwe bakikolako olwaleero naye ate kisobola okutaasataasaako bagamba n'aganaafa bagatalira essubi amabidde oba omaye ogenda gakamaye omaye ganaafa naye era otala essubi. So namukyo mu byonna wano owadaawadako mu mbeera eyo naye ekyo kisiiga ekifaananyi nti eggwanga lyaffe lituuse mu mbeera eyo nti n'institutions zonna tezikyasobola kukola. Mwaya Museveni beereru ne bavaayo ne bakola ebyo bakoze but nga tosobola kuvaayo kubakwatako. Institutions z'eggwanga ziriwa, IG aliwa, ontegeera poliisi ziriwa. Nkitegeeza institutions zonna zikola kusinze zituuse ku eyo level. Wabula ffenna tulina kulinda US, UK eveeyo tukyakyanke nti oba nange mutuyambyeko. Kitegeeza eggwanga nga temulina nambavu zisobola kugamba nti amunange kino ekikolebwa kikyamu bwekine bwekiti. Naye ng'eggwanga tufiirwa mu mbeera eyo kubanga nga bwe nkugambye economically international relationships ezibeerawo amawanga ago golaba gafandinga parliament activities ezisinga obungi gafandinga eggwanga. Naye ekiriwo teba sanction teziri ku Uganda ziri ku those individuals concern yaffe. These are our images kifaananyi kyaffe mu ggwanga wano n'ekirala kiri kye twadde tuga fair hearing lwaki bavunaana abantu ffe be tutannasalira musango. Of course ekifaananyi ky'eggwanga kyekyamazima kiba tekivaayo bulungi era tekisiigibwa bulungi kuba kakati ffe abali ku international scene tya amawanga eggwanga lya Uganda basanctioninze akulira essiga erya palamenti bannamagye bakyala baabwe baminisita. So kisiiga ekifaananyi kitegeeza ne ba investor abandikolaganye n'eggwanga eryo ne ba donors abandivuddeyo okuyamba eggwanga eryo oyinza okulaba nga ekiri ku individual but kikosa omuntu w'ekkalamojja n'ow'enakaseke. Naye mu byonna kino kyonna ng'ogenda eri mu byonna nga bannayuganda ngaffe abakulembeze tulina okubaako bye tuyiga nti bwe tuba mu offices abantu nga batuwadde obuvunaanyizibwa baba batutereseza buteresa buvunaanyizibwa buno ojjako era enkya nga tobulina mu kiseera ekyo. Kitegeeza okwekuba mu kifuba okweyisa obulungi okulaba nga oba olwo tukulembera obulungi abantu. Sookera ku nsonga eyo tulyoke tugende ku security. Ekibuga kyo kitutamye batutta batukuba bakola buli kimu naye sooka